President w'eggwanga omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate nkyaleero afunye obubaka obuva mu State House ng'omukulu Yosette Buhabulwa yamuwandiikidde ebbaluwa nnamutayiika emuyita mu State House okujja okubaako engeri gye batuula bakkaanyeemu nga basajja bakulu engeri gy'agenda okumuwaamu obuyinza mu mirembe. Naye gwe olowooza kino kivudde ku ki? Yoweri Kaguta Museveni atidde nnyo, ffenna bibuuzo muganda wange naye mukwano gwange awuliriza, nange ekibuuzo nkyebuuza ajeewo omutima oguyita President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mu ofiisi ye mbu batuule babeeko bye bakkaanyaako okubanga asobola okumuddiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Oba atidde ne 1 million mangi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi gye yategeeza eggwanga nti bannayuganda akakadde kalamba be bagenda ogenda entebe airport okukimayo President waabwe omulonde. Bibuuzo mukwano gwange nange mbiina ku mutima nga gwe obiina ku mutima oba nga woyinza okubirowoozaako. Ffenna twebuuza ekigenda maaso kyeki. Museveni atidde nnyo oba waliwo amufoosinze aweeyo obuyinza mu mirembe? Oba akkiriza ebigambo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi byamaze akabanga ng'amugamba nti munnange entebe y'eggwanga wandigiwaddeyo mu mirembe kubanga ekijja maaso oyinza obutakyagala oba kiyinza obutakuwoomera. Museveni bw'atyo n'afuna okutya n'agamba nedda enough is enough, byeko bimala kankwate entebe y'omwana ngimuddize ate mirembe nga tewali munnayuganda aye musaayi kubanga najja ku buyinzi ku ntebe y'eggwanga lino nga munnange munamala kutta bannansi era nayiwa musaayi. Oba Museveni yeyeebuuliridde oba aliwo amubuuliridde, kale kwegamba nange simanyi naye nga ndaba nga surprise gye ndi Museveni okuwaayo obuyinza nga tamaze kuba ku mmundu, nga tamaze kutta ku bantu. Kyewuunyisa naye tusabe nti kibeere kituufu, omukulu atuwa obuyinza bwaffe emirembe, tutambuze Uganda yaffe emirembe, bannayuganda beeyagale, kwegamba buli omu abeere happy mu ggwanga lye era buli omu abeere nga kye kyayagala kyatambulirako era nga tusuubiza eggwanga ti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the elected president of Uganda, Uganda agenda kugiyingira mu mirembe era tugenda kuba bawanguzi, tugenda kuba ekyenjawulo, tugenda kufuna Uganda empya gye tubadde tulwanirira ebbanga lyonna era ebbanga lyonna lye tubadde tulwana Uganda egenda kufuna okununulwa okwo baganda baffe mikwano gyaffe ke tubadde tuyayanda. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the elected president of Uganda tuli naye era nga tusuubira tugenda funa ekiri best. Bannayuganda tugenda kweyagala, tugenda kubeera bawanguzi, buli kimu kigenda tutambulira bulungi anti Uganda yaffe egenda kubanga enunuddwa. Yosette Buhabulwa akkiriza okuteesaganya naye naye nga tetuteesaganya mbu byaki, tuteesaganya tuwa ku ntebe kubanga ffe twamutegeeza dda tetujja kukkiriza kuteesaganya n'oyo omusi omutemu eyajja okutirimbula bannayuganda, wabula tuteesaganya naye nga bw'atuddeza obuyinza bwaffe. Bw'atyo ndowooza yeekubye omutima n'agamba nedda eggwanga kandiwe obuyinza bwe era n'awandiika ebbaluwa nnamutayiika eno eyita President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mu State House bajje babeeko enjozeegana gye boogera okulaba nga amuddiza obuyinza. Era bwe waawo bannayuganda kati nno ndaba nga abatuuse ku buwanguzi, ndaba nga kye tubadde tulwanira ebbanga lyonna nga batandise okukirozaako. Yoyo omusajja mukulu awo ng'atawandiika ebbaluwa eyita President Kyagulanyi Ssentamu Bobi webale nnyo Mukama okututuusa wano. Oze adde olunaku n'olumu mbu wenkanankana Uganda. Teriyo omuntu yenkana Uganda ne waabaani. Kugambye nkiddamu teriyo omuntu yenkana Uganda ne waabaani. Era Uganda empya singa oleeta amawaazo ejja kuyitirako ejje. Okitegeera boyi wange. So njagala buli omu yeetereeze. Okitegeera bwe tuba tusaze okuzimba ggwanga eryawamu nti tulyeyagaliremu ffenna. Tutuule. Kuba buli omu akoze byakoze. Tutuule wamu tumanye nti tugenda kuleeta Uganda ffenna tweyagale. Ebibi ebibaddewo byonna tubireke mabega, tutandike Uganda eyawamu tugivimbiremu. Neggwe bw'oba olowooza nti ogenda kusitopinga Uganda empya okujja otidde. Uganda empya n'agamba eringa mwana ali mu lubuto nti awezezza emyezi 9 agenda kufuluma. Tolina bw'osobola mulemesa kumuzaala era gwe maama bw'ogaana omusindika fazaali bamukulongoosaamu. Myezi 9 bwe giwera nti agenda fuluma aba agenda fuluma. Tosobola muziiza kujja kati Uganda empya bwetyo bweri. Gwe genda odda olowooze mbu osobola ogiremesa okujja taata w'abaana. Tujja kuzimbirako ebyafaayo. Nze njagala nnyo ebyokunjogerako ne bwe ndiba siriiwo ebbanga lyonna. Kuba nkimanyi era njatuuka ng'eno ensi setugiriiko. Kitegeera Uganda emyaka gyonna egenda beerawo. Era be basobola okwogerako be abateekawo ekyamaanyi mu kwagala Uganda. Neera bonna abatojaagadde kawaani.
okitegeera boyi kati sisobola kukkiririza muntu omu atendeke Uganda ne wobo mpaaki nobokera nompa akawumbi nobokera nompa obuwumbi bumeka nina soka kwagala Uganda kuba nagenda okuva mu lubuto lwa maama wange tano nga ndi mu Uganda lwaki saali mu America okitegeera kitegeeza Uganda gye nina okukulembeza mu buli kimu kati gwe bobolowooza mbu ogenda abeera ekigingi obadde kinaawe mbu tusobola okukera tukere tugamba abaana baffe nti yatulemesa okuleeta Uganda empya yali gundi ne gundi nti yeggwe yali ekizibu beeramu naawe nze nagamba ku Uganda oli waddemba okumpita buli kimu kyoyagala waliwo ne yajja wanaŋŋamba nti ndi mutemu oli waddemba okumpita omutemu bw'olaba kyenfaanana sigenda kulaga buli muntu ssanyu njaddiragako mukazi wange ndirageko n'abaana bange n'enkwano gyange abo abategeera kyentegeeza ekyogamba naawe oyagala ate nkulaga essanyu toyagala nansi yo oli kidongo bamaze n'okukunyigiriza bakuddusiza mu nsi yo bakutunda dde oli eyo temanyi nadde oli mu lufula tomanyi nadde lwe bagenda kukubaaga kyokka naawe oli eyo obuzinga mwana kitegeera mwana ate mmwe mwali badde sooka okwebaza nnyo abaana abali eyo ku kyeyo mwana abasobola okuyimirirawo ne mulaba ekituufu nga mukiraba kuba mumanyi nnaku ye yabajja wano teri muntu yali agadde kuva mu Uganda agende kukuba kyeyo naye embeera kutunyigiriza mwana ye tutuusiza ku ekyo bannyinaffe ne bagenda n'otuuka okulekawo amakaago ogenda okudda gafudde oba ng'ofiiriddwa buli kimu n'otuuka okufiirwa abantu bonna tosobola nabbaziikako n'obeereyo nga togenzeeko na mukwano okumala ebbanga lyonna abaana bavuddeyo abamu batabuse emitwe abalala babasse buli kadde mayiti zituuka awo babatunda neera tonnabuuka tokugamba twagala Uganda kyebavaayo okwogera tukooye gavumenti tusaba mutuyambe mokyale kati nfunda site mokyale nfunda twagala mugigaziye tetukyalina okuteeka mirambo kale n'owulira mwana netuvaayo mbu tugamba tulwanirira nsi yaffe mbu ate gwomu kuba ekiika mu kkubo kale genda mu maaso n'okwekiikamu manyi nekyaleetera Ssekabaka Mwanga okwokya abajulizi kwali munyooma neera bamwogerako singa tiyabacoma singa teri amwogerako ekyogamba Museveni waali temudde abantu abangi singa baali bakkiriza by'obagamba temutuleetera nakufuna ndowooza mbi mwana ez'obukambwe obungi kuba buli kadde tulina ennugu ku mitima gyaffe boyi bwe tuba tusazeewo okuleeta Uganda eyawamu buli omu alina ebinoobule ku mutima naye tusobola otutuula ne tuleeta Uganda buli omu gy'asobola okweyagaliramu okitegeera kuba tetulina ku nze sitereka busungu olunaku lumu nasisikanye n'eddogo eyajja nankubira amasasi naye ate nambongako ne mubongako wabiri byaliwo firimu yaliwo yaggwa neggwa naye ng'ekigendererwa kye kyali kyakummazaayo naye ate namusanze nga ndi engeri eddala nsanyuse gulo okuba namusanze nambongako ne mubongako ne tubeera nakaawo okitegeera nga tunyumya na bulungi nnyo kuba tusobola okwesonyiwa buli omu n'asonyiwamu tutambuze eggwanga ery'okweyagala esebo goli awo ayagala tukakasa mbu twagale omuntu omu tuleke Uganda tulyeyagaliremu ffenna tutuule kuba buli omu akoze byakoze tutuule wamu tumanye nti tugenda kuleeta Uganda ffenna tweyagale ebibi ebibaddewo byonna tubireke mabega tutandike Uganda eyawamu tugivimbiremu neggwe bw'oba olowooza nti ogenda kusitopinga Uganda empya okujja otidde Uganda empya nagamba eringa mwana ali mu lubuto nti awezezza emyezi 9 agenda kufuluma tolina bw'osobola mulemesa kumuzaala era gwe maama bw'ogaana omusindika afazaali bamukulongoosaamu myezi 9 bwe giwera nti agenda fuluma aba agenda fuluma tosobola muziiza kujja kati Uganda empya bwetyo bweri gwe genda odda olowooze mbu osobola ogiremesa okujja taata w'abaana tujja kuzimbirako ebyafaayo nze njagala nnyo ebyokunjogerako ne wendi basiriiwo ebbanga lyonna kuba nkimanyi era njatuuka ng'eno ensi setugiriiko kitegeera Uganda emyaka gyonna egenda beerawo era be basobola okwogerako be abateekawo ekyamaanyi mu kwagala Uganda neera bona abatojaagadde kawaani okitegeera boyi kati sisobola kukkiririza muntu omu atendeke Uganda ne wobo mpaaki nobokera nompa akawumbi nobokera nompa obuwumbi bumeka nina soka kwagala Uganda kuba nagenda okuva mu lubuto lwa maama wange tano nga ndi mu Uganda lwaki saali mu America okitegeera kitegeeza Uganda gye nina okukulembeza mu buli kimu kati gwe bw'oba olowooza mbu ogenda abeera ekigingi obadde kinaawe mbu tusobola okukera tukere tugamba abaana baffe nti yatulemesa okuleeta Uganda empya yali gundi ne gundi nti yeggwe yali ekizibu beeramu naawe nze nagamba ku Uganda oli waddemba okumpita buli kimu kyoyagala waliwo ne yajja wanaŋŋamba nti ndi mutemu oli waddemba okumpita omutemu bw'olaba kyenfaanana
sigenda kulaga buli muntu ssanyu njaddiragako mukazi wange ndirageko n'abaana bange. Baagala Uganda yaabwe Museveni tuddize eggwanga lyaffe. Museveni tokyalina ky'ogamba, Museveni tokyalina ky'oddamu, wabula kwata ggwanga ly'Abannayuganda olibaddize mu mirembe, obeere n'emirembe nabo babeere n'emirembe. Naye buli w'oneesigiriza, buli w'onaalemerako n'olemera eggwanga ly'abannansi, ebizibu bingi ebikwolekedde. Era munnange ebizibu bino tetumanyi otya w'ogenda by'eŋŋanga, naye kimanye nti weesudde mu buzibu ate bw'ogenda okwejjusa obulamu obunaso. Tukuwagaabwa mukama waffe Yoseeri Tebuhabulwa, omutugumbuza omutemu wa kuno, tukuwagaabwa nti kwata eggwanga ly'Abannayuganda olibaddize mu mirembe, kubanga ate oyinza okwesigaza n'ofuna obuzibu. Ate munnange tetwandyagadde obeere mu buzibu, kubanga munnange oli jjajja. Bajjajja bonna bajjajja tewali ayagala fiirwa jjajjaawe, era bajjajjaffe tubaagala nga tubalabako awo ne tubabuuzaako ne batuwa ku magezi ne bagamba baana bange mutambule bwe muti. Kyetwagaza bajjajja tetulina kirala kye tubaagaza. So Tebuhabulwa okyalemeddeko, okyefuddewo emputtu, naye nga amagezi tuba tugakuwadde, teggwanga lyaffe lituwe tulyetaaga.